Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mwami Moses Wajitata tuli ku Bero FM ekintu buli ky'omuziki bampise kadima kabogoza namayanja. Mumazene munkubira batata. Oli otya? Ndi bulungi naye maama bitwala. Mutawaana ki? Wayi nagezaako bakubira essimu nga temukwata. Tutuno. Naye nafunamu obuzibu. Buzibu ki? Manye ebbanga lyemmaze lya myaka 10. Nga mazima nafumbirwa. Mozi Seka muganda wa. Nedda siseka. Okay. Wafumbirwa. Waliwo omukyala Magule. Yajja n'antega akakodyo. Oli ku boda? Mbadde ku boda. Okay. Yajja n'antega akakodyo. Nanzijako abantu bange, mikwano gyange gyonna, bavaako enganda zange n'ensigaliza ye. Essaawa eno Magule ekyaŋŋamba mbuno takyasobola kunjagala essaawa eno. Ansuddewo ebintu byange yabinkasira dda wabweru. Amazima kati simanyi ngeri tuyinza mwogereza. Mwafuna obutakkaanya? Kasonga kaali katono nga womanyi ng'oli mu kufugwa oba tolina kyosalawo. Ensonga yali ki? Wangi? Ensonga yali ki? Waliwo akasimu ke yali yangulira. Buno obutekino obwa WhatsApp. Akati waliwo ka message ke yasangako kaali ka gurupu. Kikazi kyagala naye nga kyasiba kisimbise mu gurupu. Kati ye n'abuba n'alowooza nti kyagala. Kati yagoba. Si kungoba. Yansibirako ebyange kubanga akugoba akugamba ekyagenda naye yansibirako ebyange n'akasuka waabwe. Ati Bwana Moses akati kati oliwa? Essaawa eno mbadde ndi mu kugenda manje mbadde ne wa munnange ewa munnange ansuzaako eno mu kiwuunya naye kati munnange alina omukyala leero gwe yafunye era leero ngenda kusula eno mu Katanga wandegeya. Kati oli ku boda kulaba mu Katanga? Buna obulamu kati bwa kkubo. Ye Maguleti omwagala? Maguleti ate kati ekyo ntiddemu gwakubiri. Omwagala nnyo omutima gwe. Eyo ansa kibuuzo ekyo. Nsaba mwogereko naye. Nsaba mwogere ne mami. Mboneredde. Biri byali WhatsApp ati lisi akasimu akatwale. Sigale nga ndi bulungi. Gw'osigalirewo? Kasimu ne wakatwala n'ensigala nga tutula bwe. Baana omusajja aboneredde munnako. Omwinamu abaana? Twalina omwana naye omwana yafa ate teyalina wange. Sorry. Munamukubira anakwata ye. Hello? Akyalina obusungu. Madam Mega? Wangi? Gyebaleko nnyabo. Mami akutte. Gyebale. Kale, Moses Sirika, obulamu bugamba ki nnyabo? Nnyabo? Bulungi, njogera nani? Nti bampise kadima namanja ne kabogoza tuli ku Bero FM ekintu buli ky'omuziki wano. Nga tuli batume tutumiddwa mwami Moses. Moses ki? Omwami wo. Moze. Wangi. Mami omuwulidde? Mami nsaba kumpe kakati nga tukubye bambi kwetonda ayagala kudda. Kwetonda kuki? Omanyi obujozi omwami oyo bw'alina? Omanyi emyaka gy'anjogedde Moses oyo? Atugambe ka message kewakwata mu ssimu aka gurupu. Omanyi ebintu byankoze ku myaka 15 gye mugumikiriza gwe yeetonda. Mubadde n'emyaka 15? Omwami Moses oyo byankoza nkunyonyodde byonna n'abimalayo yatuusera okusala wambiire. Atugambye ebya message maama. Kubanga yatuuse n'agaana n'omumukuba. Teyaganye omumukuba. Mami nkozebwa mu nnange kandi gyokole buli kimu kyoyagala. Mami omambiza bikigwe. Ennaku obunaku. Obadde omukuba? Amanyi amateeka agamufuga agakunnyonnyole. Nkomewo mpa ekibonerezo kijja kuddira sonyiwa. Mami. Omambiza bikigwe. Kandi gyokube. Ekibonerezo ekisooka wakiganye.
Ngamba wadduse kunyumirwa beere bwewe onyumirwe. Golwa era nga kubanga oyumba mami. Wange tafuluma nju. Nze sijja kugoba misinde. Sirina gadduka mmoze. Mami sonyiwa kange gyokube wendi mami sonyiwa. Labu ya kuiguba bugobe. Ajeko why? Anji. Kati wadduse. Wanji. Nti wadduse. Nedde kyanzirusa omuggo gwali munene. Ate omanye emiggo gy'ekikulu. Myaka 43 kibooko ozigumira naye kati ngomye. Akiri okugumira kibooko ne sigumira mpewo. Kati ogenda kola otya? Wanji. Nti kati ogenda kola otya? Kanzire yakube mama. Ate nakola ntya. Ate museka munnange. Nenda tetuseka kabogoza. Ulidde kyamunyiza nnyo ekyobo ky'okudduka. Wai namulaba naye nga munnaye kasiina kyamukolera nga tatembeka. Kabogoza. Okay, kale katulabe. Ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyi basanga bizobazo nkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu. Mukola ki mu motoka laba omusajja uli afubutuse gwekomawo. Kati gwe nnyabo engeriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono nvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Naŋŋamba apaakinze wali nga ku geti ewaffe. Kogwe Nenzija. Kati bwoze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugendako ku kafo akali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Ndayira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa onfudde kaana akato kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye ze tugende kasaawa zino njambala engoye ze tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Bamugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taate tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.